netaga bulijjo gukakanyadde balyoke basubirenga Katonda balemenga okubanga bajjajjabwe emirembe emikakanyavu emijeemu emirembe egitaalongosa bulungi mitima gyayo n'omwoyo gwayo emirembe egitaalongosa mitima gyayo. Tuli mu birungo omuntu tomunyumiza na byakwenenya oyogera ku kwenenya n'akifuula n'angamba affe tetwenenya twejjusa bwejjusa. Era eriyo amakanisa nga ekigambo kwenenya si kikulu. Mayebazibwe wansi w'omutwe ogugamba nti kola ki lowooza ku mulembe ogukola ki ogugenda okujja ogweteeketeekere oba oteeketeeke. Bwe njogera emyaka 79 kuba mwaka faananyi oba olibeerawo. Alo bw'omala okkakuba ate okuba n'akafaananyi b'ogenda okulekawo oba b'ogenda okubeerawo naki nabo. Ndowooza ku muwala wange Jerusalem, ndowooza mu myaka 79 okuva kati ajja kuba alina emyaka 81. Alo Mukama yeebazibwe, ajja kuba alina emyaka 81. Kati gwe bw'olibeerawo oteekwa okuba olina emyaka 10 gw'ogimanyi mu mutwe gwo. Seetaaga kugikubalira si weewaawo. Ayagala keera ku makyanga omwana gwe wazaala nga muwala ayayaana kubeera mulenzi era gamba maama nze mpulira ngenda mu dduuka gulabirevu. Alo tuli mu birongo abantu n'obubi nakati babugula era abazadde mwe mugamba abaana mumwe tugendeko mu supermarket tuguleyo ebbeere wangi. Lowooza ku mulembe ogukola ki ogujja kubanga kisobokera ddala nti mu myaka 79 nakoze 79 nandikoze 5 naye nagamba abantu bengenda okubuulira olwaleero bajja kuwangaala nnyo weesuneka ogenda kuwangaala nnyo. Nandigambye 5 nenga mu 5 bonna bajja kuba bafudde naye kaŋŋambe 79 gwe tojja kubaawo naye byokola gy'olibeera olibeera happy ng'olaba omwana wazikirira. Tuli mu birongo abakozi abayambako awaka bayitiridde n'ebintu abaana bammwe bye bandibadde bayiga basobole okubiyigiriza abalala tebabisobola. Osanga omwana ng'okwoza ndawe yaye akaaba amaziga ne gamugwa mu kiwanga. Kiki akuze waliwo agikola ki? Nkusaba leero olowooze ku mulembe ogukola ki ogujja ng'abaana b'okyabalaga nti omwenge kiyoke. Woli taata ng'ogula bbiya ku bbiya n'oziteeka mu ddiiro n'onywa ne weegobesawo abaana amukyali baana bato. Kati omwana n'abeerawo ng'alinze kukula. Kinnemesa okunywa beerolaaga ndi muto. Taata mutuufu. Kanine nange nkole ki? Tubalaba ku matendekero olumala okulinnya ku yunivasite amanya nti kaakati saawa yakwenda. Taata bulijjo aŋŋamba ninde nkole ki? Nkule. Taata totya kubuulira mwana wo bulokozi wadde gwe watagala. Naye gwe totya kumugamba mwana wange ekijjo tutaasa weetaaga okulokoka. Bw'oba toyagala obeere magombe obege emimwa ng'olaba omwana wo azikirira. Ije nfuba bukubi kifaananyi nti eri abali emagombe naye nga ne feesi yafa ng'alaba omwana akola ki? Ali omwana wange. Bw'oba tokyagala ekyo omwana mulaga obulokozi nga bukyakola ki? Nga bukyali. Olwaggwe taata naawe maama abatalowooza ku mulembe gukola ki? Gujja. Lowooza ku nnyambala. Twala obudde olowooze ku nnyambala y'omulembe guno. Bazadde bannange mmwe mwennyini mugenda mu maduuka ne mugulira abaana obutwampa. Omwana n'akula ng'amanyi nti okulaga ebisambi kiryoke. Ogenda kufa. Kankikuddiremu ogenda kufa. Naye omwana w'omulesa otya? Ate abaana baalizaala obalesa otya? Alo munsonyiwe sazze kubabuulira bibasituza butebe nga be babakola eyo.
babasituza obutebe ne babasuubiza ogenda mu Amerika n'otuuya nawe enna naye ng'ofa. Njagala olowooze ku mulembe ogujja. Lowooza ku nnyambala. Gwe kennyini gw'ogenda mu ngoye n'olondera omwana akantu akasiba amagumba ge. Tuli mu biro nga abakyala tebakyasobola kusindika baana nomale. Wangi ebiso biyitiridde. Naye genda mu bajjajjaffe abaatusookawo yazaaliranga ne mu kiyungu, yazaaliranga ne mu lusuku. Akaana ng'akazadde jangu mu mulembe gwa leero. Myezi 2 yenna azimbye ebigere. Mwana mutono yalina ebizimba mu lubuto. Ebintu ebyo ekimu kubireeta gwe mulembe guno ennyambala gye gukola ki? Kye gwambalamu. Myezi 2 yenna atambulanga ow'emyezi 6. Owaaye kiki? Omwana. Ate ennaku zino abakyala be beesabira n'ebiso. Oba tulagawa? Abaaye olwaleero nzize ekkuta kulolowooze ku mulembe ogujja. Bwe kiba kisoboka nga Katonda akubedde otereeze oyambe abaana b'abaana bo wadde tolibalabako. Wangi wadde tolikola ki? Tolibalabako. Lowooza ku mulembe ogujja. Kugamba ng'omwana addayo ku ssomero gw'oba omwetwalira. Funa enkolagana n'abasomesa. Lambula omwana wo aleme kusupurizinga eri abazadde ng'abeera surprised. Buli lwalaba omwana we yeekanga, ono ye Rita nga yeye munnange. Naye nga Rita Facebook ye mukuziza. Talina kintu kyawulidde kuva mu ggwe taata eri abazadde ng'omwana wo kati akuvuma. Gye bali omuzadde yandetera omwana ng'omwana alikyalina mu mmotoka laga taata oli musiru sirika. Toyogera taata. Ama musumba olabika go nampa ebyamagezi. Oyo taata musiru asiiba mu bbaala. Musajja watuga agezaako kwerwanako. Ng'alowooza omusumba yagenda omulerera ki? Omwana. Banyabo ne bassebo abaana baffe tubakuze baleme kkula bukuzi. Omwana omulesa ali mu bibinja ebinyaga ssente. Omulesa asiiba ku biiki buli saagamba ngenze ku biiki era abazadde abali ku lw'entebe abaana bammwe bangi sitaani abalya basiiba ku biiki. Okwetowaza abaana bo batendese okukkakkana n'okuwuliriza. Abaana bo batendese okwagala ebyo ebigulumiza Katonda. Oba naawe empewo y'omulembe guno ekufuuye kutwala mu kuzikirira, tolowoozezza ku mulembe gw'abaana b'abaana bo. Olwaleero nziza okutakula obwongo olowooze ku bazzukulu b'abaana bo. Engeri ensi gy'etambulamu, wandyagadde abaana bo okubeeranga ggwe. Wandyagadde abaana b'abaana bo oba abazzukulu b'abaana bo okutambulanga nabo baagala kuwasa basajja bannaabwe. Wandyagadde abazzukulu b'abaana bo okutambulanga nabo tebaagala kukola banafu. Ng'abakyala be bali mu kunoonya ekyokulya ewaka. Abasajja bakeera ku makya kugenda ku ndeku z'amalwa. Bavaayo ssaawa 3 ez'ekiro nga basaveya. Bavaayo ne walinnya talabayo. Alinga abala 10 ku 10. N'ebyayogera tebitegeerekeka. Ate bw'atuuka eka n'abuuza emmere. Mwafumbye emmere wano? Ngamba kiki tuliko? Nkwegayirira lowooza ku mulembe ogujja. Gwe nga weeyisa nga bwe weeyisa, ng'olowooza nga bw'olowooza, ng'ebintu obikwata nga bw'oyagala. Think about the next generation. Buyitirivu ku mativi ago. Naye obulanga okugenda okusaba abantu tebaagala buseekamu na ssente. Buli tivi gy'otuninga, buli luyimba lulimu abakunama, buli luyimba lulimu abakola eby'obuseegu, ate buli dakiika 5 akalango k'omwenge kayita. Ate nga bwe baguwaana nno gujjudde ddekende, bw'ogunywako otegeera mangu. Weenywere amagezi geeyongera. Omwana abeeraga ne bannange akantu ako akongera amagezi. Era ekimu ku byensaba gavumenti eno gye nsinga okwagala, tulejuleetinga ebirango by'omwenge. Ekimu ku bitutta abaana baffe okwesunga emyenge,
ebirango by'omwenge biyitiridde ate ababiranga babiwaana okufa obufi omwana n'abeerawo nga Yesu ng'okulaba kwekyo ekikkakkanya eddekende